Simon, will you take Sharon to be your lawfully wedded wife? You promise to love and cherish her in sickness and in health, for richer, for poor, for better, for worse, and forsaking all other women, keeping yourself only unto her, for so long as both of you shall live. Okay, please stretch your hand. Let us pray for them. Come on, pray for them. Don't curse, pray for them. It will end in tears. No. You stretch your hand and let us pray. Father, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, I dedicate these two that have become one. In the mighty name of Jesus. Lord, with this union, there is nothing that is going to separate them. We come against any divorce by the power of the Holy Spirit. Father, what you have joined together, no man shall put asunder. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Ahora no sala. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.
ngenda kusabaositukeko ku magulu go and we sing a simple song tuyimbeyo oluyimba olwangu ennyo because love is of God. kubanga okwagala kwabwa Those katonda that know God, abo ababamanyi katonda they have love. balina okwagala If you have love, oba olina okwagala then you know God. oba omanyi katonda Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gw'okunazisa nebaza omulokozi tukutendereza Yesu Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gw'okunazisa nebaza omulokozi One more time with your hands. tendereza Yesu Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gw'okunazisa nebaza omulokozi Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gw'okunazisa nebaza omulokozi Clap your hands to Jesus. And ask him to take your seat. era basala kutulako wansi And leave the altar for only the bride and the groom. ekituuti mukirekere omugole omukazi n'omugole omusajja Wano bwe tulaga tewali kusindiikiriza yadde okuyooyoota. Here where we're going, there is no pushing or Metro ne Besitimaani tujja kubeetaaga edda. the metron and investment. We shall need you later. Mugende eri Go the other side. mutuule awo mutebe mu maaso mu bubawe. Sit there on the front seats. Mutuule eri. Mukama yeebazibwe. Praise God. Mukama yeebazibwe. Praise God. We are going to say the I do's, Tugenda kuba ebirayiro which are words of affirmation. nga bigambo byakukatiriza And I want to these words. nga bwe njogera ebigambo bino You should be in position olina okuba to listen carefully ng'owuliriza bulungi because this is an institution kubanga kino kitongole where we do not begin without being careful gye tutatandika na butegendereza where we are entering. wa gye tuyingira Praise the Lord. So I am N'olwekyo going to ask, ngenda kusaba and you need to be sure era oteekwa okuba ng'oli mukakafu before you answer. nga tonnaba I'll kwanukula begin with you, Simon. genda tandika nawe simon Simon, do you take Sharon otwala sharon to be your lawfully wedded wife? okuba mukazi wo You promise to love and cherish her osuubiza in omwagala sickness and in health, mu bulwadde for richer, for poor, obwavu ne for better, bugaga for worse, and forsaking all other women, okuleka abakazi abalala bonna keeping yourself only unto her, ng'omwekuumidde for so long as both of you shall live. ndamuka ebbali okusinziira ebbanga mwe mbiri mulibeerawo I do. Sharon Wheeler, Sharon Wheeler. do you take Simon Sembatia, otwala simon Sembata oyo alina okubaakula amakulu wife, in husband, waliwo obeera waliwo wendita onosaba omina to love and cherish him osuubiza okumwagala in sickness and in health, mu bulwadde ne bulamu for richer, for poor, mu bwavu ne bugaga for better, for worse, mu mbeera yonna and forsaking all others, okuleka
God's holy law. okusinziira ku tteeka lya Katonda ettukuvu. And all of you that have gathered here, Era mwenna abakuŋŋaanye wano you are witnesses to this covenant. muli bajulirwa eri endagaano eno. That after God seals it, Naye Katonda bw'amala that okugisiiringa, after God seals it, nti Katonda bw'amala okugisiiringa, there is no man that is going to break it. teri muntu yenna anaagimenya. There is no man or woman that is going to break it. Teri musajja oba mukazi anaagimenya. Gy'otakubyemu ngalo ojja kutubuulira oba gwaloga abantu bano. Kyukira akuliranye omubuuze gwe mulokole. Turn to your neighbor, ask them, are you the witch or what? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Like the Bible says, Bayibuli egamba he that finds a wife oyo asisinkana omukyala finds a good thing aba asisinkanye ekintu and ekirungi obtaineth favor era asisinkana in okuganja the sight of the Lord. mu maaso ga And Mukama. still the very word Era ekigambo kye kimu affirms and says, kyekkaatiriza ne kigamba that is why a man y'ensonga lwaki omusajja shall leave his parents kyanaava aleka bakadde be and go and live with his wife, agende abeere ne mukyala we and the two shall become one. era ababiri ne bafuuka omu In Jesus' mighty name. mu linnya lya Yesu. I'm going to begin with you, Simon. Ngenda tutandika naawe Simon. And Omusajja ono ow'akapale. I said what I said. Bunks. You need to look her direct in the eyes. Thank you. Sharon, Shazam, be my wife. To have one door from this before. Forbidden for us, for richer, for poor, sickness, and death. Busabala, according to God's law. The presence of the Lord. Amen. Let's go. Come on, clap your hands to Jesus. Kubira Yesu engalo. I, Sharon Weaver, take you, Simon Semba, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better for worse, for richer for poorer, sickness and in health, to love and to cherish, to death do us part, according to God's holy law. In presence of God, I make this vow. Somebody clap your hands to Jesus. Kubira Yesu engalo. These vows that you've just said to one another Bino ebirayiro bye muva okukuba mu maaso ga Ssekinoomu are not mere words. si bigambo bugambo. And that is why we are here Era y'ensonga lwaki tuli wano before the Lord mu maaso ga to Mukama witness. okuba abajulirwa. And also, Era there are very many other things waliwo ebintu ebirala bingi that are going to prove ebigenda okukakasa to anything eri ekintu kyonna that will ever try to come between you. ekirigezako okujja mu maaso. This vow Olwekyo ebirayiro bino is not a vow just between Sharon and Simon, si birayiro bulayiro wakati wa Sharon ne Simon, but it is a vow naye birayiro between you two wakati wammwe mwembi who have become one abafuuse omu and the Lord. ne Katonda. Where are the rings? Empeta ziriwa?
us pray. Lord, bless the giving and receiving of these rings. May groom and bride abide in your peace and grow in their loving union. May these rings become the symbol of their endless love and remind them of the holy covenant they have entered into today, to be faithful and loving always. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Somebody clap your hands for Jesus. Simon, grab a hold of your ring. Is that hers? And then yours. Insights. That's because these people are blocking you. Abooluganda empeta ku Sharon yalumye dda. Sharon, get Simon's ring. Netron kola omulimu gw'omaamu. You call his name? Yes. Again? Silence and butter. As a symbol of our marriage. DJ Ikra, the ultimate. Brethren, this that you have just witnessed right here is a union of two becoming one. And even now, we are going to a very important moment of Simon unveiling his bride. Because he now has the full right to unveil his bride.
n'okusumulula omugole we. So with everything and every covenant that has been made here, N'olwekyo na buli kimu na buli ndagaano ekubiddwa wano before the Lord, maaso ga Mukama, you may go on and kiss the bride. genda maaso onogere omugole. Open the veil and kiss the bride. Tell your neighbor, love is a good thing. Nabamirwana oti omukwano kintu Love kirungi. is a good thing. Omukwano kintu kirungi. Now let me have you. Kati ka You take the groom and mutuuze abagole bano take the bride. n'omugole omukyala. Hallelujah. Hallelujah. Come on, somebody clap your hands to Jesus. Bino tebikoleddwa muntu yenna, But this is done of the Lord. naye bino bikolebwa Katonda. Amen. Amiina. If you believe so, clap your hands to the Holy Spirit. Bw'oba okikkiriza kubira omwoyo omutukuvu engalo. Mu linnya lya Yesu. Hallelujah. Amen. We are here today Tuli wano leero not for any other reason. si lwa nsonga ndala yonna. We are here Tuli wano to witness the union between Sharon and Simon. okulaba okujulira okugattibwa wakati wa Simon ne Sharon. And these are two people Era bano bantu babiri that have thought about it abakirowoozezaako and they decided to become one. ne basalawo bafuuka omu. I want to tell you, Njagala okubagamba my dear Simon mukwano gwa Simon and Sharon, Mukadde. okay, please stretch your hand. Let us pray for them. Tugolole emikono gyaffe tubasabire. Come on, pray for them. Basabire. Ate tukolima saba. Don't curse, pray for them. Twayinza okuyimirira eyo n'atandika okukomekera agagambo tebawangaale, it will end in tears. No, you stretch your hand and let us pray. Father, in the name of Jesus, Taata mu linnya erya Yesu, by the power of the Holy Spirit, ku lw'amannya g'omwoyo I omutukuvu, dedicate these two mpongayo bano that ababiri have become one abafuuse omu in the mighty name of mu Jesus. linnya lya Yesu ery'amaanyi. Lord, with this union, Taata n'okugattibwa kuno there is nothing that is going to separate them. tewali kiribaawula. We come against any divorce Tulumbagana buli kwawukana by the power of the Holy ku Spirit. lw'amannya g'omwoyo omutukuvu. Father, what you have joined together, Taata ky'ogasse no man shall put asunder. teri alikyawula, No trouble is going to put teri asunder. mitawaana girikyawula. In Jesus' mighty name. Mu linnya lya Yesu, To the glory of the name of Jesus. ku lw'ekitiibwa ky'erinnya lya Mukama, I give you praise, Lord. nkwebaza Mukama, I give you praise, Jesus. nkwebaza Yesu. Somebody clap your hands to the Lord. Kuba engalo ezo eri Mukama. If osobola okukola okusingawo bakubireko engalo ogamba Mukama abanyweze, Stretch your hand and say, Mukama abawa amaanyi, may God give them Mukama power. abawanguze May they mu linnya lya be Yesu omwana wa Katonda in omulamu. Jesus' name, Son of the living God. Leetana amina ssatu nga za Mukama. 3 against for the Lord. Amen. Clap your hands to Jesus. Kubira Yesu. Ya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era kano For such a time, era tukkiriza Katonda let me believe God agenda kutukola is bulungi going to do us nga well bw'akoze bano obulungi. as He has done this before. Ekisa muyimirire twatula ebigambo by'ekisa. Stand up and receive Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo the grace of our Lord Jesus Christ. n'okwagala ku Ayi Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eryabooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amen. Era ddala obulungi n'ekisa Era ddala obulungi n'ekisa tebireme nga genda nange, ennaku zonna ez'obulamu bwange, nange naatuula mu nnyumba ya Mukama okutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe gy'oli Ayi Katonda, ne kaakano bwe kiri, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Amen. Nzikiriza omuzinalo guno gukwase MC. Allow me give the microphone to the MC. Wasigaddeyo. Alright, njagala mpulira akalulu. Njagala mpulira akalulu. DJ Ikra, the ultimate.
Tonight, as we told you, is the wedding ceremony for Simon and Sharon. Right now, we are going to follow our agenda. We are done with the opening prayer, engaging of the bride and groom is done. And we are going to be going for the boat cruise. We are going for the boat cruise. Akalulu boat cruise. We are going for the boat cruise. Yes, we are going to cruise around the... I wanna take you out, I wanna take you out. Bunks. Congratulations, bro. Anna, yoga. Oturumiza nyalo. Afunye omwana mboko. Simon Bunks. Wagwani brother. Echogo, omugole echogo. Agala kuba ku kyogo omugole. Echogo. Abana bagambe. Nenga kiri kitya. Alali. Nice. Baba wana kugeya. Wano bageyawo. Bageya mu Luzungu. Tebasobola kutugeya. Baba wana kugeya. Bageya To cruise. Yes. Leo, just go. Metron. Where's Emma? Batuwe akafaananyi kaawo. Aha. Linda, waliwo enamba gye bakumako. Kati fe abakamera bagenda mu postinga. Kuliko famire ya mukyala esimu No, you can enter one. Enter. Boy, my place. Someone balance the boat. Better for you. Boss wange, boss. Ongereyo mulala. Soko balemu kujo labe. Okitegeera ate agambye ennyanja nyingi nawe ogiraba ekitegeera mpaka agambye tasobola kusussaamu omuntu avuga booti Oli wegundi gwe ani? Yambazo. Jasper. Hey. Simon. 1 minute. Yeah. Abula beerayo. Lisha. Abakumba ku reflect eri. Wali wende seri. Kata ikra. Jango bagambe balina okukwatirawo. Ani director? Simon. Mutandikirawo. Tuuka wano obuke wali. Agenda kimulako. Until you jump.